abali ku Sakata Vibes mugamba muti abampita DJ Senior Bid Remix Zadi manye ga mugongo yali ku kamera anja kutumira ko mena balaba Sakata Vibes yonna gye sinzo okubanga olaba okola kyakabinyo abasubscribing amwe abasinga abasharing link mukola kyakabinyo anja kutumira ku Sakata Vibes podium nti muli bakabinyo nnyo mwebale nnyo mwebale ddala naye nga atemba jogiza nti nno buli wiki tujja kuba tubafunirangayo ka podium kabeera tuka meetingirawo ezana naye nga tujja kuba tukakuteranga ku Sakata Vibes mpola mpola of course tubamu najijja kuba mutuuze DJ jja kuba mutuuze tubamu n'abantu abalala abenjawulo abagenyi bangi nnyo naye kenyini nja kubangawo ka podium kajja kubangawo mu wiki nga tukuleetera ka podium kamu olabe endowooza z'abantu okusinziira ku ebyo ebinaaba bibaddewo oba ensonga abo abanaabawo ze banabanga bagadde okwogerako nja kutumira buli muntu ali real ng'omanyi oli waddala teweekwekerera erimmwe abakola Facebook account eza fake ku Facebook mugyebaleko okitegeeza muti ensi eno okisegedde Donizera yabagambye nti nno abantu batya okubeera open n'okubeera real ku Facebook naye ne baddukira ku stamp chat kubanga eyo teri bantu bangi eri abaliyo nabo balinga bo betya bemoolamola bakugamba ne balooza nti no bakitalo nnyo ku Snapchat naye nga no ku Facebook batyawo kuba Facebook omuliro gwawo gwa tabu nnyo okisegera ekintu ekyo so bw'otunuulira ensonga ye yabadde clear very loud lwakuba ate ye watuuka okubeera real ku Facebook akisussa akusabula nakusabula nawe notegeera osegedde Rema Namakula yaleeta ensasage mu ggwanga Uganda. Rema Namakula kyakola kirungi nnyo naye ate abantu abagoberezi n'abantu abali mu lugendo lwe obulamu nga butambula bo abamu tebayiswa bulungi abasinga balugenderamu bakyalugenderamu abasinga basanyuka okumusanyukira ku sembera eri awo awali essanyu tewabula maziga n'ababula amaziga bagamba ebyembi bisekebwa otegede kyengamba one more time DJ Senior Bid Remix Zadi manyiga mgongo yali ku kamera yaman nkujukiza bulwako natubera ku S&S pub Musinde eggaluga abantu beggaluga Ntebe Kitala kubayita babiri Nkumba Mpala ku Kisubi 15 mwena buli lwakona ebera Ladies Night ku S&S pub Mugaluga atenga olwesande bera Ladies Night otegede kyengamba wonna esente okuyingira bei ya nseko buseko olutalo lwa Kenzo ne Muzaata lukyagenda mu maaso naye nga ate abantu bangi ate lwebulutwaliddemu otegedde kintu ekyo mu kusooka wali Kenzo yavaayo n'agamba Muzaata njagala weetonde abantu bangi bavaayo ne buli omu n'ayogera byalabye kusinziira ku kikyalaba abamu ku kiki balowooza osegedde waba boogera nga bawagira Muzaata waba boogera nga bawagira Kenzo omonno ku nsonga yali nti omukulu Muzaata yavaayo n'agamba Kenzo agende awase nnyina era bwe bamugamba yeetonde enkeera n'avaayo n'agamba nti nno Kenzo alina pini mu matu amufaananiranga abasiyaga mbwe omuntu alina pini ebbiri ye mukazi alina pini emu ye musajja simanyi abasajja bambala pini kituufu muli basiyaga oba siwe kiri pini bazambala lwa mutindo guliko omulembe gw'ennyambala fashion oba bazambala nga zirina kye zitegeeza eri obulamu bw'abantu ezo nsonga za Muzaata Muzaata bw'ayogera ku bali b'ebisiyaga bagge abasajja simanyi kiki ye muli bukakafu gy'ababujja oba kiki abalowooza awo nno mwe twalabira munnange ge omu amanyiddwa nga Kim Love we yavaayo n'agamba nti nno actually yali awakanya Donizera Donizera kansoke mbasomeremu post ya Donizera yasookera ddala yali attackinga Muzaata ng'amugamba Muzaata oli mukulu wa ddiini era many people bakuwa ekitiibwa but oli mufere we bakuyita ku mikolo ogezaako nnyo okweyogeza abantu banyumirwe by attacking other people instead of okubuulira. These two individuals beronda era they were once in love. Things didn't work out, so you had no right to degrade the other party. Post ye bwetegenda maaso nga bw'ogisomamu awo n'amaliriza ng'agamba nti as an adult leader insulting was not necessary bonna sibatuukirivu so singa Kenzo yakuyise walivumye Rema
leaders be leaders Nalongo Donizera mukyala ex wa Big I bw'atyo bwe yali agezaako okugamba Muzaata ku nsonga y'okugaana okwetonda oba ku nsonga y'okujeregereza n'okuvoola Edrisa Musuza Kenzo. Awo no waviirayo ge amanyiddwa nga Kim Love n'agamba nti nno ng'ataakinga Donizera n'amugamba gwe Shira Nandege aka Donizera, you are here making noise about Muzaata. How many times have you abused Big I publicly, yet he is the father of your child? Why don't you respect him for at least being your sperm donor? How many times have you publicly abused Big I's mom, calling her a witch? You started a war on Zari after she lost Ivan, calling her Namandu. Why didn't you respect a woman who had just lost her husband? You always want to sound relevant. What's wrong with very short people? Because of your brief height, you think every time you must say something to be noticed, instead of trying to act intelligent when you are the most dumb and stupid person. Please focus. Put all your desperate energy to your husband. Donizera we yasoma post yeyo n'agamba nti nno naye naddiza Kim Love. Donizera yagamba bw'ati ng'addiza Kim Love oluvannyuma lw'okumwogerera nti mumpi agezaako kuyimirira mu bawanvu bamulabe ng'alumba abantu n'okubavumavuma. Kim Love yayogera bw'ati Donizera Kim Love amala okuvuma Donizera nena ayogera bw'ati omuntu tebasobola kuzina mata n'obaamu ku magezi. You think I can post you over nkwe mileage to mention your name? You can't. Kagamba yabadde agamba nti omuntu kasita bamala okukola ebyo ebyekisiru ng'oli musajja ate nga abasajja bano babikola tosuubira nti no Donizera tosuubira nti osobola okubaamu n'amagezi era Donizera tasobola kuwa platform aba mileage yakopostingako yadde okwogera erinnya lye mu posti ye n'amusirisiza eyo. Tetunaba kumanya oba Kim Love oba ali kuki oba yazza oba teyazza. Olunaku zombi zabadde mama zabadde meka zirabiddemu. Eddie Kenzo n'apostinga yapostinze live ye ng'agamba ayita abantu ab'enjawulo ebitongole by'enjawulo n'abantu abasobola bamudduukirire. Omwo mwe yayitidde n'abakyala ekibiina oba ekitongole ekirwanira eddembe ly'abakyala bamudduukirire olw'okuba nti omusajja yavoola maama we ng'omukyala newankubadde mugenzi n'agamba nti nno mutabanyi we agenda awase maama we. Ekintu ekyo Kenzo n'agamba nti abakyala balwanirira eddembe ly'abakyala mujje munziruukirire muntaasa kubanga mwe ng'abakyala temuwulira bubi ng'omuntu agambye nti nno ogenda weebake ne mutabanyiwo. So ebibiina ebirwanira eddembe ly'abakyala mu mbeera eyo mwali badde mudduukirira eddembe lya maama wa Kenzo. Mukyo nti sinsi maama wa Kenzo taliiwo mudduukirire Kenzo nga mulwanirira obutamuvooza maama we. Rest in peace maama wa Kenzo. Obukeeredde leero omukulu Big I Star Boss yavuddeyo n'apostinga n'agamba nti Rema, you are a very strong woman. Imagine Kenzo left you in a house for 2 years and you remained in silence about it. But me, I remember I left someone in a house, but in just 1 month, the whole world had already known about it. Followed with a lot of big insults, and up to today, she has never put the guns down. For that, I thank you, Rema. Oli mukazi muzira. Anyway, this single trending, a post ya Big I. Posti nyini. Big I yabadde amanyi nti bw'akola olulumba ku Donizera definitely alina okumuddiza ate nga byamuddiza si bitono n'akamu n'akatono. Tujjukireko emabega eri nti Donizera yavuma Big I nti Big I ayina
ebitundu by'ekyama bya mirundi ebiri omuli ekyabasajja n'ekyabakazi era n'amugamba nti amutaddeko ssente obukadde buna. Big Eye waba agamba nti Donzera byayogera si bituufu yeekuba ekifaananyi self agiposting obukadde buna buliirewo munnaye okuva olusente ezo zikyaliwo tewali yali aziridde. Amugambye bw'ati obuzibu bw'olina gwe Big Mizi bw'amuyita abyogedde mu luzungu. Problem with you Big Mizi oyagala nnyo okulipira everything. I'm here to remind you nti you have two private parts since now oli mu kibada olabika kati olunduga oyagala nnyo irrelevance since wagwa tukwogereko but nkusaba tuuza empanyo wansi n'ebinnyo ebyakugerekana ebyantalaga and leave these issues to generals. Matter of fact, whose house was it? Cause if I remember, it was my house. You were just a dog, a pet to entertain me and my kids. Boredom. Kenzo took care of Rema, so you expected me to keep quiet cause waliompa desi. So we umuzeko otherwise nja kuliisa enagisi gwe kola gwa kuwasa banko babyeyo bejuba. But bino biveemu, you are not a man. If you need pads, I will deliver them at your kazigo. Olinge emputa egaze whenever they talk about Kenzo ngolego gutwembo nawe bakuwe time wa twakowa bizigwe otunulange emmere eremye abokulumbe sitaani gwe oyo Donzera ebigambo byakozesa tewali buzibu. Eyo posta ajongereddeko ddala n'agamba nti nno nti Donzera alikyali pulayinga Big Eye. Eno posta eno yakubiri nga alipulayinga Big Eye agamba singa saakulabanga nga omufuuyire Mindi kiro na misana nti ayimba nnyo shoze wabweru mbu naawe osaba ozifune ate asiraane saaliyombye. Stop pretending mbu you love Kenzo. Deep inside you, you know ofa ssanyu mbizigwe Big Mizi mbu Rema muzira. Yes muzira but Kenzo took care of his family but you mpale enywera miguwa bakubuulire kubba makuloni g'abaana mu sepiki naawe ojja oyasame. Naye Donzera ayogedde ebintu bingi ku Big Eye alimba ono bbaawe gwakola bino n'agamba njagala otuuze ekimwa kikulinga ennyuma wa babuuni wansi. Let these issues be handled by Kenzo, not you. Omunyampi tumbaavu toddamu n'oyasama. Not even talk about women at all. You thief. Wagamba gwe wasooka okukwana Rema then Kenzo n'amukutwalako era kyakulumanga wabula mbwa gwe omunanfuusi limba abo wabula so sinze ddamu njasabire nkuwe live tolijiddamu kuju Donzera akanga amega n'aluma n'afu omanye okufuutiza mu ttaka ebyembi biseke bwanze nabagambye dda Donzera oyo general mu ntalo za Facebook yabagambiddewo nti yabeera lweyo ekituuka ku Facebook abatya Facebook bayimbira eri ku Snapchat eriko abantu omwenda ono omukazi naye nga emisana awo omukulu Edisa Musuza Kenzo avuddeyo n'ateekayo posti endala okusinzira ebintu nga bwe bitambula n'agamba nti nno baida lunaku lweggulo twalabyeko ku page ya Palu FM Palu Radio nga bagamba nti nno omukulu Muzaata yabadde wakukyalako ku Palu FM so tetunafuna bukakafu ku kiki yayogedde okujjako abawulidde tetuli sure oba yakyaddeyo oba teyakyadde naye okusinzira ku Edisa Musuza Kenzo byayogedde tetumanyi oba naye bamubuulidde lugambo oba bamubuulidde sibatuufu ayogedde bw'ati bangambye nti nno Muzaata yabaddeko ku radio emu olweggulo lwawedde era yagambye nti nno tasobola kwetonda siri sure ku bino ebingambiddwa naye bwe kiba kituufu then nsigaza kusiuka mpisa nve mu Edisa Musuza aka Eddie Kenzo the sweetheart of Uganda golden boy to the biggest problem of Uganda. That's my next move.
kyonna kyenzizaako temunenya abanvuma muvume, but that won't change anything. Bannayuganda munvumidde ebbanga ddene yesaawa kikome oba kufa nakkiriza kanfe naye sigenda kukkiriza jjoogo kati lutalo wo Allahu Akbar kama mbaya ni mbaya for God and my country. Oyo Edisa Msuza Kenzo bwatyo bwawandiise era nga ebyo bikyali awo. Edisa Msuza Kenzo n'addamu n'awandiika akantu actually apostinze ka video ogenda ku page simanya bakakyaliyo naye kabadde ka video n'awandikako ebigambo bino nti mwena simanya mwenafa embeera bweti kugamba badde ategeeza nti bwenafa embeera bweti ejja kubaawo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ekyo kye mwagala bassebo ne banyabo. Ka video kano akataddeyo nga waliwo gayi mu ka video ako ng'akutte ekipande ky'amazata akipiininze bw'ati ku miti ng'ali kikumako omuliro ne layita ekipande nga kijja kiggwawo. Naye ekipande kino baakikubye mu kifaananyi ekya muzaata kye yali akutte olusaniya lw'ennyama. Naye bw'oba wekkaanyiza nnyo olusaniya lw'ennyama olwo, ennyama eyaliko yali nga ennyama y'embizzi. Kati nga kiraga nti either omuntu yakwata akafaananyi ako n'akagreedinga n'akassa ku muzaata nti yali akutte olusaniya lw'ennyama y'embizzi. So ekyo ekipande omulenzi kyabadde ayokya nga kiraga nti Kenzo kyagambye nti bw'anaafa embeera bweti ejja kubaawo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ekyo kye mwagala bannyabo ne bassebo. Kenzo mu kyo akyayita obuyambi ayambibweko okusikiriza oba okuwaliriza omukulu muzaata yeetonde oba aveeyo aleeta obukakafu obulaga nti nno ebigambo byayogera ku Kenzo bituufu, ebyokumuyita ge, ebyokumugamba agenda wa ssennyina, ebigambo ebitasanyusa Kenzo. Olutalo nga lukyagenda mu maaso lukyayindayinda, of course mubaamu n'obusamukira bomu we baluka wano mubaamu obusamukira naye nga abantu abasinze okukagenderamu be bantu nga omukulu Donizera yakyayogera. Waliwo yayogedde n'agamba nti nno we Ugandans are good at throwing shades to our own people. How they didn't do good, how they are not good enough. Ivan Semwanga died of depression when he turned himself into an alcoholic after his long-time girlfriend leaving him for another man. Now Kati Rehema is gone. We wish her all the best in her journey of marriage, but I think there is no need of throwing insults to our own Eddie Kenzo. Talina musango, it just didn't work out like any other person. Right now all he needs is comfort, love from us, not hate. The Ugandans at the same time we congratulate Rema. They both deserve happiness in their decision in their own way. Bambi, stop the insults to Kenzo. All he needs is a shoulder to lean on. Even though Rema is gone forever, he carries parts of Eddie Kenzo, which is Amal. Abamanya oluzungu mwevunulira gundi Donizera bwato bwayogedde osegedde ekintu ekyo. Ebintu bingi ebiriwo social media yo yatabuse abantu nalabye abantu kubanga omukulu Edisa Msuza Kenzo yavayo nga agenda okola live eyo yali dakika 30 nga agenda okola live eyo yavayo n'agamba nti nno nga tannagikola n'agamba nti zalisanga mukaga n'agamba ku ssaawa 10 eze Uganda ngenda kola live eyo. Abantu bali beesunze nga Kenzo abasuubiza nti agenda kwonooneka empisa kubanga agenda kwogera ne batasuubira, naye mu process awo nga ka live tekanajja Kenzo n'ateekayo screenshots nga ayogera ne Rema naddala ku ngeri gye baayawukanamu nga Rema amugambe screenshots zirina zigenda zibawa kubanga post Kenzo yagideletinzeeyo after ne live yagideletinzeeyo. Naye mu screenshots zaweza yali ayogera ne Rema nga mugamba nti
yasazeewo n'afuna omuntu ali mu serious relationship era ebibye naye abitadde naye ndowooza yakisanze ng'ekyovunaanyizibwa Rema okutegeezaako ku Kenzo so Kenzo aleme kitwala nti omukazi yamudduseko buddusi naye Rema bwe bali bogerera ebintu ebyo yali akyali wa Kenzo era Rema n'amugamba nti era oli wa ddembe okutubuulira ddi lw'oyagala tuve mu nnyumba yo oba osobola otugumiikiriza tetulina buzibu. Kenzo n'amugamba oli wa ddembe olivaamu w'oyagalidde okugenda era n'amugamba sikirinaako buzibu nkwagaliza birungi because ndabika ebirungi mbadde sibirina ate oyagala birungi olw'okuba nti nkwagala sijja kukulumya kusiba mu bulumi wabula genda tuuka mirembe era n'omuntu oguwafunye naye mundabire era omunsabirenga nti sibulinaako buzibu bwe munsanga nga mumbuuzangako era mwebyo ebiseera gwali gwa musanvu Julayi guba gwa musanvu Julayi gwa gwa musanvu n'amugamba nti nno nina ebintu byo okuva e Mecca mbikusanzeewa. Rema n'amugamba nakati ndi waka naye ninayo omukolo ogw'okwanjula mu budde gye bujjako awo mpozi n'omukolo mulala n'amugamba ne weekend yonna mpozi osobola okujja next week oba nonkubira essimu anytime woyagalidde. Communication yali nnungi ngeraga bali fine naye mpozi saawa otadde tulinda mukulu Eddie Kenzo akole live eyo gye yayogeddemu ebintu eby'obukambwe yasabidde abantu ebitongole bya gavumenti yennyini abazadde banne abayimbi ebitongole bya security ebitongole ebirwaniza eddembe ly'abantu n'ayogeranga yes omuntu awanise bendera ya Uganda mu nsi ez'enjawulo n'ayogera nti gavumenti ya Uganda terina kyemukoledde so bamukolereyo kino basobole okufuusinga mukulu Muzaata yetonde oba aveeyo n'obukakafu obulaga nti byeyogera ku Eddie Samusuza Kenzo bituufu. Awo wennyini mu process eyo abaana babadde boogera nga beesunga nti bannange eno tusuubira world war obusukumiso tisibutaddeeyo naye nabo ogenda ku Facebook okondooza mumanyi Eddie Samusuza Kenzo afuuse ensonga Eddie versus Muzaata Eddie versus actually Rema kati takiriimu ye yakivuiramu ddala n'omukulu Sebunya kati takyalina nsonga saawa eno naye of course team Rema bavayo nga balumiriza Kenzo okuba nti kino kyonna kyaliko kiva ku Rema. Tetuganye ensonga zino zatandikira ku Rema kubanga Muzaata yayogera ensonga ezo zasooka yali ku mukolo gwa Rema ogw'okukyala. Live eyo we yawedde abantu bebamu babadde basuddiye olutalo lujje be babadde bagamba nti nalabyeko omukulu ya postinze akavanga akabandali kasente omukulu Kayima Shafik ya postinze akabandali kasente ng'agamba nga live eyo wedde n'agamba akavandali sikalina tukasaayo n'agamba nti zino zonna mbadde zitegese kugula data ng'amanyi omukulu agenda 20 hours ngeza naye omukulu yakomye ku ddakiika 3 data w'ebitaano abakumala bumaze okulaba live eyo. Abantu bangi babaddeawo kati nga live wedde n'agamba mbadde manyi omusajja agenda tuwemulanga olaba Donizera wemula big eye naye omusajja abadde mu kukaaba bukaabi tewali yadde akazi akagamba akazitowe bati akamuvuddemu so abantu nga bwe nagaye nti awali essanyu tewabula maziga awali anaku tewabula amasanyu ebyembi bisekebwa so abantu babaddemu nga balimu okujubisa okufaananako bwe tutyo. Kyekiddako Muzaata alabikiddwako nga ye mu butuufu tannaba kukkiriza yadde okwetonda era agambye nti ebyo bya Facebook ebyo bisigale ku Facebook n'agamba nti ndi munennemuko katono okusinga ku Facebook. Statement nene by the way agamba nti aba bansuubira okugenda nti nze netondola okuba nti Facebook ekyamuse kutta omuliro mulimba naga nze Muzaata ndi munennemuko katono. Statement eraga nti obunene bwe neba si Facebook najja kwetonda kubanga munennemuko katono okwetonda. Lwaki Muzaata akola ekintu ekyo? Nkubuuza kiki ekiddako? Kenzo ababuuzizza
wemulaba abantu nga batandise okwokya ebipande bya Muzaata biringa ebyo kitegeeza nti olutalo olujja mu maaso lungi nnyo era yasuubiza mu kavidiyo nti akomawo nga 21 agenda kutuukira ku muzikiti gw'Ekibuli atuule mu Kimpowooze abeera awo alinde waanaakuba eriiso ku Muzaata deni babwengange Muzaata amunnyonnyole amubuulire oba amulaga obukakafu ekyekimuyisagge oba amulaga obukakafu oba amulaga ensonga lwaki amusindika ogenda okuwasa nnyina era Kenzo n'agamba nti ali kwogerezeganya ne ttiimu ye bawandiikire poliisi ya Uganda bagisabe ebawe obukuumi nga bagenda okukola okwegugunga okw'Ekimpowooze oba okweddembe ku muzikiti gw'Ekibuli Muzaata waasalira oba wakulemberera Obuyisiraamu mu Uganda. Leero tulabyeko ekiwandiiko naye sindaba kikakasa nga nze wakuba ndabyeko babuloga abasinga nga bakisharinze naye sinakikakasa ekiwandiiko ekyo era sikifuddeeko nnyo oba kibaleetera wano naye kibadde nga kiraga nti abalumirirwa ku Kenzo bawandiikidde ekiwayi ekitwala obusiraamu mu Uganda saako ne Muzaata mwennyini saako n'ekiwayi ekirwanirira eddembe ly'abantu mu Uganda okubakkiriza bakisindiikirize Muzaata abe nga yeetondera Musuza Kenzo kubanga tetumanyi bwe tuyinza kubyogera wano Kenzo abyogera mu positi ye yagambye nti nno ensonga zino ziri mu bamafiya bamutiisatiisa okumutta era bateeseteese olukwe nti bagenda munyigiriza nga bateekawo embeera emumalamu amaanyi munyigiriza deni bamufune bwe bamufunza bamuwe obutwa afe mwe munaalaba ng'afudde olw'embeera eriwo mujja mmanya nti obukyawe olw'okuba Rwema yamukyawa n'agenda afuna omusajja omulala kyekimuleetedde okwetta mugambe Kenzo yesse byabadde mu vidiyo eyo NBS TV yagizanyeeko ku show ya After 5 Douglas kwabeerera ne Massey ne DJ Roger bagizanyeeko live ne bagimalayo bulungi era kyanewunyisiza by the way NBS olwamaze okuzanya vidiyo eyo ku page ya Kenzo nevaayo ne post endala ezabaddeko screenshot ne zivaayo tetumanyi kyabadde kuki Kabadi eyo ginasangidde abaana mu nkubo baba ne bwino bannaye eyo ginasangidde ababadde boogera mbu omukulu akulira NBS TV yali emabega w'olutalo luno yalupika si byange byambu tetumanyi Muzaata aneetonda batajja kwetonda Kenzo ayagala buyambi mumufaako batemufaako munyumirwa bunyumizi oba ddala mulumwa wamu n'Edisa Musuza Kenzo omuntu gwe naakalaba mulo avuddeyo n'alaga okulumwa kwe ye Donizera extra big eye ndowooza bukyanga Kenzo atandika kulajana alinayo post singa 20 ku woolo ye eziraga nti alumwa era annyonnyola ensonga era ayogera ku kyekiyinza okuddirira singa Kenzo afuna depression kyekiyinza okuddirira singa Kenzo afuna obuzibu abayita abalajanira temuwulira naye omwana Donizera avumye big eye bannaye amuweeredde ddala nno simanyi muganda wange big eye kiri kitya akayimba oli singo ko kituufu nkalaba era ndi timu big eye naye omukazi kyatukoze banaye si kitono era si kyangu n'akamu n'akatono. Thank you so much. Mwebale kulaba Sakata Vibes bamta DJ Sinabida nimekuza Manyi ga Mgongo yali ku kamera. Mwebale nnyo mwebale kusubscribinga mwebale kusharinga kyakabenyo Sakata Vibes.